Mugebye emizannyo Munnayuganda omugunzi w'engombi n'ensambagire Titus Tugume yeteekerateekera okwetaba mu luzannya olugenda okuboolyawo nga lwa byafaayo ne Omumerica Robert Niwomela olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi ya 31 omwezi guno ogwa Ntenvu. Agamba nti amaze okweteekateeka ekimala era alinze kuba nga bayingira ensiike kyokka nga ne Robert Niwomela naye agamba nti yeetegese era agenda mugundira mu rawundi ziringa 3 agenda musussa ate ng'asuubira muwangulira mu ngoomi eyatonziriranga knockout. Munansi wa America omuzanyi w'ensambagire Robert Niwomela asuubiza okwangula Munnayuganda Titus Tugume mu rawundi ey'okusatu bwe banaba besisinkanye ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka guno mu lwano lw'okubeera ku Speak Hotel e Munyonyo. Titus's chief coaches said, right, when we get in that ring, there's no love, and that's going to be between Robert Niwomela and Titus, right? So the love goes out the door for that time frame. I think it might last, what, 1 round, 2? How long is it going to take for you to take him down? Depends on what you want to do, Coach. I could put on a show, and I could knock him out in the 3rd round, or we could do it in the 1st. It's up to Coach what he wants me to do. I like the 3rd round. So we're going to predict that Robert Niwomela takes Titus down. Round 3. Round 3. Yeah. Give him time. We'll give him time. Give him time. I want to give y'all a show, man. I don't want to put it out too early. Right. You know, Yeah, put it out too early. Then I I'm heard last disappointed time fans. the people paid to watch Titus fight, but it was like last like. Titus Tugume ne Robert Niwomela bakulwanira mu K1 style mu lulwano oluyiniriddwa ebbanga eddene nga balina okulwana mu mwezi gw'okutaano omwaka guno naye ne lwongezebwayo olwa COVID-19. Niwomela n'omutendesi we bagamba nti beetegese bulungi nga baagala kulaga bannayuganda olwana olulungi. That's what it is, man. So any questions, anybody want to hit us up? I do want to say we have much love, much respect for Uganda, much love. But absolutely, like Titus's coach said, when we get in that ring, ding ding, the love is out the door for that time period. Rob said 3 rounds, no love for 3 rounds, right? We might give a peace sign or a salute to the opposition corner in between each minute round. That's 2 rounds because the 3rd it's over with, right? That's when we get to hug each other. Rob gets his hand raised, gets the fat, nice belt around his waist, you know, and we might even take pictures with our brother Titus with the belt around our waist, you know. Titus Tugume ne akyagenda maaso n'okutendekebwa ku Speak Hotel e Munyonyo naye ng'olwana luno agamba nti wakuluwangula. The coaching team, hamwe ne management yonna siima kuba kino okubanga nfaanana bwe nti musaazi ono nga ntulina bwe nti singa tibaliiwo ate singa tikyalabadde ekirungi ekigenda okubeera mu maaso bansuubira ekirungi nti eno sweetness gy'olaba mu kaseera kano egenda okulaga ekigenda okuddako nga 31 nga tuwangula fight. Olulwana luno lwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 31 ku Speak Hotel e Munyonyo ng'abawagizi 2 bajja okukkirizibwa okululaba nga tiketi zikyagenda maaso n'okutundibwa. Kabenga Yusuf, Salt TV, Omunyo.